byongedde okuwanvuwa wono musajja mukulu atasiba zikweya awazeewaze Nagagga Sudhir Rupareria ne mutabani we paka mu mbuga z'amateeka nga nonno abalanga kusaasaanya butambi bwa buseegu. Kubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebale ddala okuvaayo n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu yonna gy'osinzidde nkugamba kola ekintu kimu alabika ng'osubscribinga osharinga okomentinga ate twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu yonna gy'osinzidde. Kaakati njagala butereevu nkutwaleko ewa musajja mukulu atasiba zikweya ng'ono munnamawulire amanyiddwa nga Ndawula atemeza mu gy'obukulu 50. Osobola okulaba ng'ono wamulabyeko gye buvuddeko wakati ng'asaasaana ku mitimbagano egy'amawulire oba n'egya social media nga bamulanga okuvaayo n'alabika nga asaasaanya obutambi n'ebifaananyi eby'obuseegu ebya mukwano gwe Aisha Lee. Kati zino ensonga zongedde okulabika nga ziwanvuwa mu kaseera kano mbagirawo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo musajja mukulu ono amaze kati we tujjidde ku mpewo okulabika nga awalaawala omugagga Nagagga w'omu Kampala Sudhir Rupareria ne Mutabaniwe Rajiv Rupareria ng'agamba bano be bali emabega w'okusaasaanya obutambi buno n'ebifaananyi eby'obuseegu. Of course twongedde okukola okufeffetta okw'ekikugu. Ono musajja mukulu Ndawula akageri kaali munnamawulire abadde agenda mu maaso okulabika nga akola investigations obanga akola okufeffetta wali mirimu gya Nagagga Rupareria. N'olwekyo wakati mu ngeri gye nsobola okuyita ey'okumuyingirira mu by'akola mu butuufu bwabyo oba mu bukyamu bwabyo, Nagagga ono Rupareria mbu asazeewo naye alabike ng'amwesasuza okumuttattana mu ngeri efaananako bwe biti. Ebifaananyi bya mwana muwala ebyasaasaanye ye Aisha Mutesi ng'ono mu myaka 21 gyokka. N'olwekyo yali mu lutalo lw'abasajja bakulu abaakola dda ensonga zaabwe baba balina obutakkaanya bwabwe mu ngeri oba endala nga kaakati basaasaanya ebifaananyi bye. Ono mukulu Ndawula agamba nti mbagirawo ng'amaze okitegeerako nti Twitter ye ne Facebook oba essimu ye social media ze zonna zaali hacked oba zaayingirwamu baazihakinga mu kigambo ky'osobola okutegeera zaayingirwamu oba baazitaapinga baazakisesinga ngezezaako kuwa ebigambo by'enjawulo yongere kitegeera obulungi. Kyekyaviirako bano okwongera mu maaso okukola ebikolwa ebifaananako bwe biti naye nga ye talina kyabimanyiiko. Kati twongedde okufuna obukakafu wakati mu kitongole ky'ebyokwerinda ekya CID era ng'akulira ebyamawulire oba omwogezi w'ekitongole kino Charles Twine yayongedde okukakasa nga bwe baafunye okwemulugunya okuva eri omukulu Ndawula era nga ensonga bongedde okulabika nga bagikwatako wakati mu ngeri eya kisajja kikulu. Kaakati of course nze nsobola okukuwa debate nga nze agenda mu maaso okukola okufeffetta okw'ekikugu wano munda mu ggwanga erya Uganda ne nkutegeeza nti bano empalana zaabwe oba obutakkaanya bwabwe of course buli bwakubeera ng'ono munnamawulire abadde agezaako okusimaasima emirimu gy'omugagga Sudhir oba nga singa kiba kituufu nga n'omugagga Sudhir yatadde obutambi buno oba yeyimbyemu omukono era kyongera okulaga nga naye yayongedde kulabika nga amukuba amagi mu ngeri ey'okumusuula n'okumufiisa okumulaga nti ye ate tebamala gamuyingirira. N'olwekyo ensonga bwe zityo bwe ziri nkugamba tukyayongera okukolera okufeffetta kiggwerawa oteekeddwa okukimanya nti bano be yeeyimbyemu bannagagga nnyo wano munda mu ggwanga erya Uganda. N'olwekyo w'obagulako olutalo oteekeddwa okukimanya nti luno luyinza okumala
olutabeera lwangu kumala gazikiza oba kuluwangula. Ensonga bwe zityo bwe ziri, tukyakola okufeffeta kiggweerawa, ani akitwala, ani akiwangula? Obutuufu bwakyo buliriddawa? Ye abaffe Sudhir ye yabisharinze, tukyayongera mu maaso okukolera okufeffeta okw'ekikugu. Yonna gy'osinzidde otugoberera wano Kampala Media TV. Yenze Ssemaganda Moses Hope, kugamba subscribing, liking, sharing, commenting, twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi. Weewaawo ze weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde.